have you have brought us. The Bible says in Hosea that my people perish for lack of knowledge. Indeed, there are people that are perishing in this country because they don't know. We thank you for National Inter-Platform and the School of Leadership, that we will increase knowledge in this country, and when people know and know the truth, they are set free. We pray that our knowledge will lead to complete freedom, ultimate freedom in this country. And I pray that through this function, your name will be glorified. In Jesus' name, I pray. abantu bangi abanyigirizibwa mu kampuni eno naye balinda mulizaani abateekamu opika kafengo oluusi ke kabeerawo betubajjemu akatembo maama nyabo bakweyambula naye gwe teweeyambula kuba obwerere ndowooza mulaba obedda kyembagamba bakama baffe tugoba wano mukola ki naye embeera ekiraga mukola ki wano embeera ekiraga lwaki mugenda ku mirimu gyammwe eno kampuni yabajjajjammwe era okwekangabiriza ku bantu abantu balina ensonga enkulu zeboogera abantu tebafuna musaala abantu omusaala gwabwe mukuguzi kampani yafuukanga ya maama ne taata n'abaana maama alagira taata alagira abaana balagira ayagala yagoba abakozi ebiragiro byakweyagaliza mumanyi ebigendererwa bya kampani eno mumanyi gyeva mumanyi gyetugijja mumanyi gyeraga mugizeyo tuginoneyo makungu wasomeseza omwana azadde maneja abakozi abo balina ensonga era bwe mutazikoleku ne musalawo kwekalakasa nakwekangabiriza bagenda beefuulira ebyagenda Mr. Bo, muwala wange wabanga ayagala genda Bulaya ne boyfriend we, ennyonyi ya kampani yennyini gye muba mukozesa alinyeeyo, ate abakozi bonna tewali ateekeddwa kugenderamu bantu balwadde zijja kuluma wa mwana bweridde erikola ebirala genda etwala omwana. Manager, obudde obw'okkola muli wano bano bagamba muli wano mukola ki mu ssaawa ey'okkola? Manager, bino bye nagamba okkola beekalakaasa tobalaba beekalakaasa bali mu kwekalakaasa ebyo ana bye nagamba ono omusajja talina kyagenda kwongera kweno kampani kutumalira maali zibudde kino kisobola kitya okutuukawo nga wooli oli manager mulamba wa kampani kati director ani wobanga oli director nze financial controller zengenda okukontrolinga sente zonna eziyingira mu kampani eno n'ezifuluma. My daughter, okuva n'olwaleero gwe manager wa kampani eno. My daughter Laila aliwa. Come here. Olwaleero gwe secretary wa kampani eno. And make sure we are going to cut off 50% from their salaries. Kiwedde kyenjogera tekidibwamu. Ekigambo ekyo ab'ebitiibwa kati twakifudde na kivumu. Era baga nti oli wa kitiibwa. Tubategeerawo nti olya bitaano. Kakati kwata ya bitaano.
Ofunula otya? Si ekyo ekikulu kampuni yetweyagaza ffenna buli agirimu agyeyagaliramu okusinga ab'olubato gyeyagaliramu. Mugenda kweyagala mutya mwenna? Ffe tetukola kyekyo. Tujja kikola ekikulu bantu ate essuubi atutaddemu olwo tetutalina katengo. Baliwo abakozi driver gwovuga omusajja simanyi kikyowulira bye boogera bingi batudde ku musaayi gw'abantu balina omusaayi mu mikono gyabwe. Lengera munaffe gwe tulinamu essuubi oyo omusajja gwe tubadde tulinamu essuubi abasajja abeebi be tubadde tulabanga ab'ebitiibwa nammwe mukutte ssente z'ekibi. Toyina kyoyogera kiri awo nawe kwata ku ssente bano abantu tubaveeko. Nedda ssebo tisobola kukwata ssente za kibi. Abasajja nga mmwe ab'ebitiibwa be tubadde Gwoba okanja okwata ssente nno omanyi ekiddako kukurasinga oba toyagala kukwata ssente sirika. Thank you so much. NUP, oh people power, oh people power, oh people power. Oh machete chitalya, oh muwonge chitalya, oh Bobi Yanga. NUP, oh chintu chitalya, oh Kato chitalya, oh Jime chitalya. NUP, oh Musa chitalya, oh NUP, oh Abdallah. NUP, oh the comrades, oh in prisons, oh for our freedom. NUP, oh the comrades, oh in grace, oh for our freedom. NUP, oh asante mama, oh asante sana, oh futu soja. NUP, oh futu soja, oh futu soja, oh tusonge mbele. Oh for our freedom, oh for our freedom, oh for our freedom. This country was shining more than those that today we admire. Mr. President, we have been told about governance, and now we know the importance, at least, of the judiciary. We know the importance of the executive, and we know the importance of the legislature. But most importantly, how independent they should be. Mr. President, to every country, all these are there, all these organs. But we looked at our country as a study case. And we saw how we are lacking in form of the independence of these different organs. Where, when colleagues are imprisoned for reasons we don't know, a directive has to come from the head of the executive. Where, if the legislature is bringing a bill like the coffee bill today, it is the leader of the executive that has to appoint. Mr. President, we have learned that the judiciary should not do that which is pleasant to the government. Mr. President, we have learned that the judiciary should not work in order to please those that are in government. Because at the end of the day, our question is, if the judiciary works for the head of the executive, if the legislature works for the head of
executive, then who is going to hold the one who is the executive accountable? That you send us because we are ready to serve. We are qualified revolutionaries, and I know they will feel us. And so, members, for you that are there, if you feel as I feel, if you feel as I feel, if you see as I see, if you touch as I touch, I want to tell you that there is only one man, a generational leader, a very candid man, a gentleman, a statesman, a qualified, a chancellor, a professor, a council of the Republic of Uganda. His Excellency Robert Shagula is welcome. As we are here, we want to thank you all for having come. But as a school, we have the mandate to go and teach others. Mr. Wise from Fumbiro, I know when you were teaching me communication, you taught me about time. But you can also see as the School of the National Unity Platform, we thought it wise that among all ladies, there is this lady called Kaija. We felt as a school, we need to reward her. As people prepare the gift, Mr. President, conclusively we got to learn about how time is important. That it is only a matter of time, but we are getting there. We were told that when the time is right, even when you speak English, it flows. You ask Honorable Geoffrey Rutaya in Parliament. When the time is right, everything falls into place. And so we are only waiting for the right time, and we shall be behind you as the youth of this country. Hanika, please, you may leave for the camera. Madam Kaija, we are so grateful for the work that Madam Kaija, we are so grateful for the nice work. We want to thank you for all that you're doing for us, and we are ready to support you wherever. May the good Lord bless you. People, power, Uganda. Uganda. The philosophy of the National Unity Platform. The National Unity Platform febani. The art of public communication. That is evidence. All the three people who spoke can show you that these people have studied public communication. So thank you so much, the teachers of public communication. These guys, Maseruka, I see you have mastered the art. Pathways, political change. That is level 1. Leadership with action, governance and civil liberties. So that is under the first intake, level 1. So that is level 1. But as you go up in this school of leadership, you're going to start studying public policy management, different things, really, how we want to transform our country. So I invite all of you people to, but the second level will be competitive. It's not that everyone who will apply will make it to the second level. So, kitegeeza nti muina okulaba nga mubikola byonna byonna. Bano abantu nno bakola n'ebibuuzo, temulowooza nti byakusaaka. Era
n'abantu abasatu abasinze mu classes esatu era tugenda bawayo n'obulabu. So but now let's go straight into the award ceremony. May I invite our president, our guest speaker, and our deputy president Northern Uganda to award these people. Each awardee is going to get which looks like this. Isn't it beautiful? Well done. Yeah. And then they are also going to get this. And then Mr. President over there, General here, and Mama over there. So when I read your name, you just come this way, and it gets to 103. A total of 103 comrades who have gone through the school. And I want to say that the people who joined were many more than these ones. But some did not because they either fell off along the way, others did not continue for one reason or the other. So that is why we have 103 people here today. Initially, there were many more, but now the applications are so many. Food soldier bonna bagala tuka ku ceremony. So when you after coming and getting, you just go there and get a photo moment, and then you go back. Let us begin with the class of elected leaders is what we are going to begin with. That is class C, because I want to end with the class A of the foot soldiers. All right, Bukenya Boniface. Bukenya Boniface. Bukenya Boniface. Oyo kansala waffe. Waliwo mwise munene mu government. DJ. Omunene mu government ya President Kyagulanyi. Yeah. No kansala waffe. Yes. Wow, this a bit. Mbakubireko mu ngalo bannange. Kabi Joel, number 2, and then Katende Hassan should be on the way. Okay, this is the councillor from Busoga, from Mayuga district, all the way from Mayuga district. Yeah. Bofuna president wa mara kuwa lebo yo ogenda wali nofuna ekifaananyi. Katende Hassan, Chigwe Roni, and Lugaizi Samuel should be on the way very quickly. Chigwe Roni. Abakulembeze abalala oba abafuuti soja abalala yokolera stage ya boda yokakalabiza wa yonna ogenda kubeera wanjawulo kitwagala obuzibu tulina basebo ne banyabo olunaku lwaleero mu ggwanga lyaffe abakulembeze tebakyalina mpisa kyotula abeeyisanga bwe baagala sente y'omusolo bagibbanga bwe baagala abantu bwe bakulembera babafuga bufuzi nga bwe baagala ne babaliisa akakanja tebakyalina mpisa n'enjogera tetegerekeka. Juzi nawulira Mwami Museveni ng'anyiize ku lw'ensonga z'emmwanyi n'avuma mukulembeze omulala ow'ekitiibwa Katikkiro n'agamba nti oyo byayogera nonsense tebiri mu magezi nenga omuntu ne bw'oba tokkaanya naye ng'omukulembeze olina kubeera wanjawulo kati mmwe kye tubasuubiramu okubeera ab'enjawulo ebirala byonna byonna bwe binaagaana empisa zo muzikuume. We appreciate you, we congratulate you. And I saw Thomas Sankara blinking and smiling. There, he said, yes. I just, not to say where it. I saw Nelson Mandela
Speaking here, I saw Martin Luther King present. I saw Mwalimu Julius Nyerere. I felt Kwame Nkrumah, the spirit of the inspirational leaders of Africa. I saw the spirit of Dr. Wangari Maathai. I felt it. They were present. Anybody who thinks this is a joke needs to go for a brain checkup. I was inspired. I was literally, shaking. This is what we wanted. The moment we wanted. Building on the blocks, our president inspired us, woke us up to take that mantle. Be everywhere and everywhere. And you be In Arua. and you be In Busoga. and you be In Buganda. and you be In Toro. and you be Everywhere. and you be. Thank you, ladies and gentlemen. Please take a seat. Thank you very much. Our special guest, the inspirational General Mugisha Muntu, the Deputy President, Mama Lina Zedriga. Yeah, and now I want you to stand up and clap for Comrade Kaija Doreen. Where is she? Where is she? I wanted to say this when I'm seeing her. Comrade Kaija, we salute you. You're so inspirational, and we are grateful that we have you in our midst. When you look at her size and the age, you cannot expect what is coming out of her. I've not been so proud of you like I am today. Thank you very much. Thank you. So for you young ladies out there, young leaders, especially the female ones, we understand the challenges that you operate in. We understand the world, this so-called world of men, where you are. We continue to challenge you to take your space. Okusuula omulama gwagwo kati awo gusalewo oba ugusuulirire oba ugugoberere ugutuukirize. Every generation must identify its cause, its mission, and then abuse it, betray it, or pursue it. Kakati mwe mutegedde omulamwa. Ekitegeeza nti babakwasisa ebisumuluzo. Ebisumuluzo ebyo mwagala kugulawo komera buli omu ateebwe oba ekyo kiri gye muli. Tubeebaza nnyo okubeera n'obugumiikiriza obuyiga. Nze n'essomero lyaffe eryo linjigiriza ebintu bibiri. Ekisooka njagala kibayigirize mwenna nti okuyiga tekukoma. Si ffe tusoose okukola bino bye tukola. Ne twagala tubeere nti ffe tusembayo. Generation ejja ereme kubanga erina okulwanira eddembe lyayo. Kitegeeza ki ekyo? Nti tulina okussa ekitiibwa mu abo abaatusooka. Omulamwa gwaffe guleme kubeera okulwanyisa bulwanyisa bye twasangawo wabula okubitereeza. Ffe twabeerangawo ne twegomba nnyo abannabyabufuzi abaatusooka. Njagala kino kitereeza okiputinga in the right context. Ebibiina ebyasookawo byonna tubyenyumirizaamu era tubiwa ekitiibwa. Era NUP teriwo okulwanyisa ebibiina byasookawo. Ensonga lwaki twayise General Mugisha Muntu president wa kibiina kirala kyetuvuganya nakyo. Ne kubanga byayogera tubikkiririzaamu tumuwa ekitiibwa, alina obwesimbu era tulina ekyokumuyigako kyamaanyi. Ekyo njagala kituyigirize ffenna. Bwe twali tukula twalabanga nnyo abavubuka naddala baavanga mu DP nga babeera ideologically grounded. Era ababadde mwetegereza mumanyi balina institution oba breeding ground gye bayita Uganda Young Democrats.
UID yene bigendererwa birungi era ojja kukkiriziganya nange nti baatendeka abakulembeze abagundiivu ab'amaanyi toba identifyinga n'abo bakoze ensobi no omuntu akoze ensobi newankubadde wano e Buganda bagamba mulya mamba abeera omu n'avumaganya ekika kyonna but they had a beautiful wonderful ideology tubawa ekitiibwa era tugende maaso nga tubawa ekitiibwa twenajja si buvunaanyizibwa obwotereeza just ebyo ebikyamu ebyaliwo obaolyawo naffe kuba tuyigira ku mulimu naffe tuyinza okuba n'ensobi ennyingi tulina okuyigiriza abo abatugoberera abo batulaba balongose ensobi zaffe mbalabe eyo nga munjubisa our president naye kyemuganza siina nsobi so njagala nnyo mwegubeere mulimu gwammwe 1 okoppa buli kirungi kyondabako number 2 okwewala buli nsobi gyondabako engeri gye tugenda okuzimba Uganda ng'eriwo nnungi naye ngeri tugenda okuddawo esingako ate eri enaddawo ng'esingako kweyenabezeewo that is the idea tugamba ate twafunye lekishalo owakabi yavudde Harvard University esinga mu nsi yonna nesangayo kyali wange ono nga yemusomesa waffe naye buli omu nga tatulinde wajava ne tutandika okwogera ku mbeera y'ensi yaffe embeera y'ensi yaffe nekuba zidigurize neziteeka eri sayidi ez'Harvard nange obwa sita bwange Bobi Wine gwe baagala ensi yonna naye ne buteeka ne tutula wali ng'abavubuka bannayuganda abali stark mu nsi etayina gyeraga twamaliriza tukwataganye ne bannaffe abalala era olunaku lwaleero tuli wano kitegeeza ki ekyo kitegeeza ebintu bibiri ekisooka bakiyita humility ekyokubiri bakiyita confidence jangu comrade Masereka gwe emirire n'abasoma bano oma jangu eno gwe kakati ono omwami yagraduatinga from Makerere University nate si kubeera abezi nti bamutikire Makerere University naye ye yali guild president wa Makerere University ono omwami yakoma mu P3 kyakusatu naye bwe baasisinkana mu nsi nga degree zo n'ebyafaayo ebyo olina obiteeka ebbali n'omanya nti n'ensi yaffe tulina obuvunaanyizibwa ne bakwatagana ne basomera mu ssomero erimu okumanya omulamwa gwe tuliko kikulaga ebintu bibiri kikulaga humility kikulaga confidence nti gwe ayina ebyakabi oba oli mugagga nnyo oba oli mulungi nnyo oba oli mugezi nnyo ogenda kwetaaga okwekakanya kuba ekitugatta mu Uganda temuli ssente zo temuli buyigirize bwo ffenna tulina omugabo gwe gumu ku Uganda eno era tulina obuvunaanyizibwa bwe bumu okugikyusa ffenna tugyeyagaliremu ate naawe oyinza okuba weeyita wa wansi tewasoma tobimanyi naye confidence oba okwekkirizamu okumanya nti naawe osaanidde Uganda egirinako omugabo gwe gumu n'abo abaasoma kyekitugatta that is what brings us together era nsaba ekyo kigende maaso nga kitugatta tumanye nti ffenna buli muntu owa bodaboda gwolaba eri profesa ali mu lokyemba ye inginiya maama atunda emmere mu katale ffenna tuli muntu omu kyova olaba ennukuta eri wakati awo wakati wa N ne P bagiyita U ya unity kyekitufuula national unity platform mune bwe mwetulira basewo elected leaders 2 the professionals 3 the foot soldiers, because that hierarchy is in every political organization. So when you concentrate effort and you train them as you have done, and you continue doing that, it means that the thinking, the actions are similar in the organization. And once you build it as a culture, even when one set of leaders leaves, another one comes in, they continue moving in the same direction. So you are building for long term. And again, I congratulate you for that. Tumaze emyaka nkaaga mwebiri kasooka tufuna obwetwaze. Naye kati bwe tuli buli muntu yenna alaba embeera nga bweri mu ggwanga lyaffe. Enamba y'abantu yeeyongera kubanga ndowooza tuuse 4,5 million
ate bagamba myaka emirala 25 tujja kubanga coming close to 100 million people. Any party which is not in power, when it is outside of power, one thing it has to concentrate on is to prepare itself for 2 things. 1, how to take power. 2, how to manage it when it gets it. But 62 years we have had parties in power. We've also had the military in power. None succeeded in utilizing national resources, building a country where there has been justice, fairness, transparency in the management of national resources. None has managed yet. Ekitegeeza nti ffe abali mu opposition, and I congratulate you for starting this. I hope all other organizations in the opposition similarly do that. Kubanga enkyukakyuka zo zibaawo. There is no country where there are no changes. N'ekibiina kyasinga okumala ebbanga mu buyinza e Mexico kyamala emyaka 7 naye kyava mu buyinza. Senegal mu Africa ekibiina kyandowooza kimu mu ebyo byamala ebbanga mu buyinza in Senegal 50 something years ne kivaamu. We twogerera weeks 2 eziwedde waliko ekibiina ekyali mu buyinza e Botswana emyaka 58. Ekibiina ekimu ekibadde mu opposition ne kiwangula kati kiri mu buyinza. Ekirungi Botswana kye balina baayiga empisa oba discipline ey'okumanya nti bwe bawangulwa bavaamu abawangudde ne bayingira. Eyo tetunaba nayo wano. Kati abali mu gavumenti amagezi gaabwe mampi. Kubanga kye batategeera nti ekiseera kijja kubaawo bave mu buyinza. Kati kirabika ekintu kye batanategeera ate tubasabira Katonda bakitegeere bulungi nga bukyali nti bo abali mu gavumenti be bandibadde kati nga bateekako embeera ey'okulaba nti ebibiina byonna ebiri mu opposition bitendeka abakulembeze ne babeera lwedde. Olunaku lwe bava mu buyinza ekiteekwa okubaawo ekibiina ekinaaba nga kizze mu buyinza nga kisigala nga kitambuza eggwanga mu kkubo eddungavu lye bakyalemeddwa okukola. Kubanga ekyo bw'oba nga tokikoze gwe n'omala ebbanga ng'otadde buutu like they have put their boot on no. It means you are short-sighted. Because there are times you cannot stop the inevitable. Change happens. Tugule kubo agende mutebe. Hey, hey. One my foot soldier. Topo wasebo. Hey, yongera bidi. The rest, you can take your seats as the president leaves, if you choose to. Thank you, thank you. This is Okussa, Nakabuko Farina. Thank you. This is Nakabuko Dorse Kansala. I love Kansa, Nakabuko Farina. Thank you. Kalema Ronald, thank you. Dalili Abdul Razak, thank you. Kabako has a show on the 8th of November.